Mama wange ndoza kintu ekisingira ddala okunyiiza kanjogere bwentyo like okumu involvinga mu bintu ebyo kubanga nze mama wange bwe nali ntandika okuyimba tewali yamuyita nti muwala owuuna agenda kuyimba so sirabawo nsonga lwaki ate baba babimuyingizaamu tife twetonda katonda yatutonda so ffe ng'abantu tosobola predictinga kikiri mu future so nze kyo sikimanyi oba egenda kugwa oba egenda kuyimuka it is up to God not to people. Well, emotoka bazigula buguzi waliwo nezigwa kabenje nga tebagyokyezza so tewali muntu ayagala kulinnyirira maama we. Ndi bulungi mpozi gwe nkopa mmwe ayi nange ndi muddugavu nze siri mweru like wano kati twaplaninga ne sister wange kuva last week nga ngamba ti on my birthday first of all ensonga lwaki mbadde sinakye expectinga twali twaplaninga on my birthday nga tugenda kola charity so like charity twali tulina gikola leero but then eddwaliro ne batuwa Friday so nze nga of course ebya party sibisuubira cause we had planned nti instead of a party tukolemu charity so olwaleero lwa Sunday nga twaplaninga ne sister wange nga tugenda kujja ku boat cruise era yenna ndaga nti yakoze research nti eryato lya Shibali oba mbuli simbulira wano so I believed that era nze nga mmanyi tugenda ku lyato 24 egy'obuto yes by the way sola sala myaka nze okuva watandika olugendo lweno tulabye 2021 abadde mukalubo eri abayi kiki kyosinga omwenyumirizaamu 2021 kyennenyumirizaamu bulamu tewali kirala 2021 has not been a very good year eri buli omu sirooza nti nze nzekka so naye ekisinga obukulu Katonda atuwadde obulamu tukyaliwo as long as obulamu obulina obeera osobola okukola buli kimu. Yes. 2022 naye otandikidde ebizibu byokuba nti nno manager amusuddewo simanyi abaani yasuddewo ani abantu batandise okugamba nti kati Vivian yavudde ku manager yamujja from day one mpaka nakati endongo yewe. Well abantu bo simanyi omuntu tosobola musalirawo kikyakulowooza nakyakwogera kubanga ffenna si ffe twetonda Katonda yatutonda so ffe ng'abantu tosobola predictinga kikiri mu future so nze kyo sikimanyi oba egenda kugwa oba egenda kuyimuka it is up to God not to people. Kiki ekyabatabuddenga ensonga ezo nze nga nze siyinza kuzoogerako kubeera sinze nazitandika mu mawulire ensonga lwaki sisobola kumaliriza kye sitatandise simanyi myaka nga 3 I think. Nabo sigenda anyway sagala kubeera nga ali muku bakiyita batya okunafuya omuntu nze muntu ayagala ennyo at least okulaba ekirungi mu muntu nti ebibi bibaawo fine but saagala nnyo biteekako focus yange. Yes. Tewali n'omu ku bo tewali. Okusinziira mu audio notice obwafulumye omusajja yabadde mukambwe ennyo nga munyiivu bwegayina ennaku n'amentioninga amannyawo anti nange simanyi lwaki era ekyo kibuuzo kiba kituufu ng'okibuuzizza ye kozi nze nange voice note sigamba nti nze namugamba nti yogera kino na kino kati ye yaba amanyi ensonga ze. I'm not sure. You're not sure what is it? Yeah. Well, emotoka bazigula buguzi waliwo nezigwa kabenje nga tebagyokyezza so era bwegwa kabenje either oyina okudda ku booda oba n'ogula endala. Yayogedde ku bintu byeyayogedde ndowooza nekyasinze omunyiiza omutamu mami wa Vivian Tendo mama wange ndowooza
kye kintu ekisingira ddala okunyiiza kanjogere bwentyo like okumuinvolvinga mu bintu ebyo kubanga nze mama wange bwe nali ntandika okuyimba tewali yamuyita nti muwala wo wuuno agenda kuyimba so sirabawo nsonga lwaki ate baba babimuyingizaamu after mu mbeera bwetyo okitegeera mba siraba lwaki babimuyingizaamu mu mbeera bwetyo kozi omuntu yenna nga simanyi buli omu lwadde omuntu asobola obutakikonfesinga tewali muntu ayagala kulinnyirira maama we. Yeah, it is okay. Buli omu aba alina opinion ye cause nze supposed kumanya their comments. I posted for them to know what is going on. Supposed nti nonoonya ababeera ku side yange. No, I already have people that are always there for me. So sisobola beera nga ndi mu kunoonya bagwa ku side yange ku social media cause first of all you can't believe social media people leero bajja kuvuma enkya bakuwaane so you can't take them serious, you understand. Nze kyonze nga nze sikimanyi anytime njaba anjulira omusajja mulekerawo kunsibako abasajja bammwe bonna njaba anjulira omusajja esaawa yonna sisobola mmuwaayiriza takikolangako tewabeerawo ko mbeera yonna besides bino ebibaddewo he's someone that has always respected me and I respect him back tewabangawo ko ku mbeera yonna bwetyo era bwe nkyogera I would be wangi bingi lwakuba nze siri mwana wa myaka 3 nti nogenda kuŋŋamba mama we yakoze kitaatawo nkugambe mbu yakoze kino na kino you get ebintu ebimu biba better nga biri unsaid, you understand. Yes. Because of a reason that I'm not going to say. Yes. Kubanga sisobola kyogera nga sirina nsonga. Yes. They don't need to know. Those who need to know. Yes. Abatamanyira tebalina kumanya. Nze mwebaza nnyo. I can't kubeerawo nti no ndi bitter because of course he has contributed to my career and I'm so grateful for that. So sisobola kuddawo nti buli kaseera mbeerawo oti oyo yakola bwati ne bwati. No. I'm just grateful. What is your journey after this? I don't know. I'm not God. So I can't see what's in the future. I don't even know what's going to happen tomorrow. But anti katera abatali baana bato besatadde ku muguwa. Gwe lwaki oba ngamba nti ndo nabatutte bantu bakulu beesalirawo. Kyendifa seerabidde. Nina abantu abanjagala. Sisobola beerabira. Mbagala nnyo. By the way, no. Jokes aside, me I always brag about my friends. Kubanga be bantu abambeereddewo from day one. I mean day one. Buli muntu gw'olaba wano abasinga babadde mikwano gyange since way back. That's how loyal I am. Nze ndwawo kwawukana n'abantu. So bwe njawukana n'omuntu wabaawo ensonga. Birthday yaggwa mama we yakuleetera mapaapaali ne ffene. Kwena akuleetedde ki kuba tumulabe? Oba ndeetedde mapeera. Ndowooza.